Kale oli mulabi mulungi era muwuliriza mulungi owa Daily Still Hope. Weebale kubanga ate otugoberera yonna gy'osinzira okubanga otulabira mu ggwanga mw'owangaalira. Weebale nnyo. Kitundu kyaffe kyakutaano tukyali n'omukulu wali okubanga ate tutwalira ddala mu maaso mu nsi ey'omwoyo gy'obadde totegeera. Leka bagikunnyonnyole ate osobola okubanga ogitegeera oleme kuddamu kutomera, oleme kuddamu kukola nsobi, oleme kuddamu kulimbibwalimbibwa, otegeere Katonda kyakwagaza mu nsi y'abalamu ate n'obulamu obugenda okubanga bukola ki abuddirira ng'omaze okubanga ova mu bulamu buno obukulimbalimba ne bukulaga nti oyinza okuba tojja kufa naye ng'ate ojja kubanga ate ogenda. Linisa Hotel mu kibuga Jinja yo weeri okubanga ate tubeera emabega w'omugongo gwaffe okubanga ate tutwalira ddala mu maaso. Mwenna abatuwagira, mwenna abafaani baffe tubaagala nnyo mu complainings atujja kubanga ate atutumirako omu ku omu akusinziira ku Mukama gw'anaatugamba ng'olunaku olwo gwe tunaaba tutumidde. Kale linki gisabe birooto nsi ya mwoyo wulira bagikunnyonnyola. Ndowooza nawe eri awe kutabulatabula togitegeera badde omanyi birala naye ate engeri gye bali kutaganjulamu ebintu wandibanga byobadde omanyi nga badde omanyi kwota y'ebintu niga kati ogenda kuvaawo na kiro namba. So saba linki birooto bikusumbuwa tobitegeera oloota ebintu n'obyerabira ogenda keera ku makya ojjukirako bigambo bisatu abamu bamaze ne bada omuntu okumala omwaka nga taloose kiri nnomu tekirina yagenakamu kitegeeza ensi ey'omwoyo yawambibwa nnyo abikizikiza. Ate nno nze waliwo era omwami yajja mabegako awo yalaba vidiyo eno ku YouTube najja nankubirako najja ku kyaki nansinkana n'agamba bukyanga azaalibwa tajjukirayo kuloota kirooto kyonna okakasa n'agamba emirimu byakola tabitegeera afuna mu Uganda okubeera ng'ofunira ssente ziri mu $7.5 omwezi obeera oli kalekaleko naye mwafunira naye omubuuzi emmotoka oba ennyumba tamanya nange egyo zigendamu. Akati nana musumba nkoze ntya nemusabirako netwogeramu naye nenjogeramuko naye bwe namala okwogeramuko naye nemusabirako akeera ku makya nkubira essimu angamba musumba naloosa okuva enazaalibwa mpaka kati oba owulira nti ensi y'omwoyo yeewuunyisa Mukama yatandika omugirayo akatambi. olaba nti ensi y'omwoyo yeewuunyisa yaloota mbu okuva lwe yazaalibwa mpaka kati ate ng'alijjukira. Imagine kyokka mu kiro kimu kakati gwoba oli eyo nga bintu bya Mukama ebintu bikutomera butomeza naye omanyi nti Katonda ayogera naye sometimes amaaso gaba mazibe embeera situation kati bwakeeredde Katonda emirundi gye yakwogerako naawe oyinza okutasobola gibala. Waliwo abantu abakubidde oluusi ku simu y'okwo kwennyininyini n'abako n'ekigambo kyakugamba naye nga Mukama yayagala okiwulire. Oluusi nekyayokka eno gy'otambuliramu neeyogera nino otabitegeera. Kale gwe saba linki ate tujja kuba nga tugikuwa eri tebaayo discussions endala tubeera mu nsi ebirooto. Omukulu waali agenda kubanga ate atwongerayo mu maaso gye tunakomekerezeeyo alowooza ojja kubanga ate omukulu package yonna ogifunye genda ku channel ye bagita lokoki Lock International Ministries Lock International Ministries YouTube channel subscribing ndowooza ebisinga byonna ojja bisanga eyo. Wano tuyinza obutafuna budde byonna ne okubireeta naye ate onoogenda eri ebintu byonna ojja kubanga obifuna oba genda ku kanisa ye poza eruddawa eri Matugga. Bulagirira abantu nga tetunayingira mu kitundu kyakutaano. Bw'otuuka Matugga obeera mu kibuga olinnya 30 taxi n'ogigamba ngenda Matugga. Kati bw'otuuka Matugga omuganzi giramu ku Matugga shopping center nga tonnatuuka makati maaso awo waliwo amafuta bagayita Doni wanene waliwo ekizimbe ekyo bakiyita Matugga shopping center kakati mabega waakyo mw'oyambukira n'otuuka ku church. Kale ndowooza enamba y'essimu agyetaaga ey'omukulu ku 07523447 gigwe just take awo njagala namba ya Musumba Kangu si kyekyo oba mu comment section awo take awo njagala namba ya Musumba Kangu tujja kuba nga media team ejja kugikolako awo gikuwe ate osobola okuba ng'oyogera naye oleme kubula ng'otuuse Matugga ogenda okakana ng'oli mu kyaki gye batundira amazzi eyagenza okuwona okomawo na katambaala ebintu n'owonako obadde olina omuzimu gumu
emirala 7 anti bagamba kati ayinza asobola okubaako okusirisa egikubaddeko ate nakugattako emirala 7 kati gituuke wakati giddemubakola asobola okuggyako giri n'akuwa egiri fresh kati bino byonna ebadde bikusumbuwa toddamu biwulira ate notandika kulaba birala ogamba kale nawonye naye ate musumba waliwo ate kino ekyakomyewo kyekiri kyenaga nti ekibi kyo kisigala kibi era empeera y'ekibi kufa kale twakomyewa mu kitundu kyaffe ekyokuna twakomye wabadde tuzzeyo mu nsi ki Magombe awo kakati ngaga nti nga nabadde mbagamba mu kusooka nti Magombe galimu paati galimu engeri ey'enjawulo eyewuunyisa nti waliwo kye tuyitise Geyeena awo wali okubonyaabonyezebwa ate waliwo Amagombe nenga nti Amagombe gabeera ku nsi ne gabeera ate ne mu Geyeena kubanga kyonna kibi era kisigala kibi era empeera yakyo kufa kaakati nga nkuga nti nga buli muntu wali mu kwebuuza ennyo aga nti ddala kisoboka okubeera nga waliyo amakomera Magombe okusinziira ku byawandiikibwa nze ngamba kisoboka kuba nze nali ngenzeeyo era nensangayo amakomera ag'enjawulo kaakati nga nti Amagombe kyonna kibi kyekimu kisigala kyekimu nagane nti waliyo bamalayika ba agenti ba sitaani abamalayika ba sitaani bateekateeka n'asindika emyoyo egyo ku nsi ne gijja ne gyambala omuntu nenkugezeza nenkwa example nti nga woolaba omusumba nga bambi yajja abuulira bulungi yajja aweereza bulungi naye yatuuka akaseera n'akubamu n'embaga ey'okubiri ne nga woolaba omuntu yajja aweereza bulungi ng'ayogera Katonda ng'ayogera Kristo Yesu oluvannyuma n'amaliriza ng'ate oluusi avudde ku mulamwa ng'atusomesa ku mizimu n'ebintu ebirala. Mizimu bijja kusomesako nange gye ndi mu kwogerako naye nawe kyoliko mibi nze nkugambyeko nti omuzimu weguti gukola erinnya wediti likola mulimu weguti ate lulina okumanya nze nabuzaana kawuula nedda mukwano eyo si enjiri Katonda gye kututumira era mbabuulira amazima waliwo omuntu otuuse gyawogenda empola bagenda kunkyawa abamu bagenda kunvuma abamu abalala bagenda kwogera nga wenjagala okupromoting ekyaki n'ebirala naye amazima gali nti Katonda iwatuma omwana we Yesu ku nsi yamugamba genda obuulire abantu nti amaddaga nti obwakabaka bwa Katonda mwenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda busembedde kakati nze simanyi mwenze nga netegereza eno mugundi Yesu enamusangira n'amugobako demoni n'amugobako emizimu n'ababuuza muli bameka nanga tuli legion tuli bangi fire n'abasindika mu nnyanja mu mbizzi nezigenda mu nnyanja kakati nze simanyi gw'ojja nsomesa wetubanga jjukira wetubanga tumaze okulokoka ekiruubirira kyaffe kyonna kufaanana Kristo sometimes abantu abamu bambuuza ebibuuzo oba nakati byensomesa osobola ggwe obutabitegeera kubanga n'ebintu Yesu bye yasomesanga tebabitegeeranga abamu okujjako abo Katonda bawadde ekisa ekibitegeera so nga tonnaba ku kano oba ndowooza okaliplying okaddemu nabupya ku kitundu ekyasooka osabe osooka ogambe Mukama nti Mukama nkwegayiridde nkusaba ompa ekisa ekibikkulirwa biki bye bali mu kunsomesa kubanga sometimes tumanyi okugwira ebintu n'omaliriza nga tobitegedde wetutunuulira tugambe nti Yesu yagobanga bigobe mulinnya erya Yesu tayina n'ogumu gwe yamentioninga nti lino lyerinnya we liti nti era gukola mulimu we guti ati yagibuuza ne kigaana okwogera naye gwe simanyi gy'ova mukwano gwange ampuliriza nodda mu mboozi n'oga nti ate simanyi ono muzimu gundi bw'ate guno gwe gukwata ebirooto ate guno gwe basindikira omuntu ne gunobesa amaka kitegeeza olaba ekintu kineeno nga wonnaga kati tuli bakatonda abatono omuntu akukuliyetingamu embeera gwe gy'otategeera nze we nali edda ewaka eyo nga tukyali nga
mu maka ge twadduka bwe tuve wa taata nga amaze okufa gye batutwala kyenzijukira nti waliwo amasabo ate era newaka waliwo amasabe waffe taata wange yali agayina kati ate neno gye batutwala nga waliyo amasabo kakati eyo bayina omusajja oyo ndowooza ate ye yali musawo naye ate nga si musawo mufere atya kubanga nzijukira nga tugenda ne tutema omuddo ku lusozi kati tumala okutema omuddo nagamba sala ogwo nosala ogwo nosala ogwo kati watuuka ewaka n'agutuuma kati wamala okutwala omuddo n'agutuuma ewaka n'agamba nsimanya ate luneeno ki guno guki gukola mulimu we guti kati gwe wakuwa kakati gwe omulogo wakubuzaabuliza gwampuliriza wenna omulogo wakubuzaabuliza wali awa wali wamu buyinza bwa lulimi kakati omuddo naye guba sere newe guba katunkuma omuntu n'ogukwata osobola okufuula kyoyagala okubeera ng'okozesa olulimi lwo n'obuyinza obwakuweebwa Katonda ku lulimi lwo bwe tutunuulira mu Timosi 4 era olunyiri olwokuna ndowooza omanyi bwe wasoma wagamba nti yabitonda byonna we tubiryanga tubiryenga n'okwebaza kakati kitukakatako oba gwandaba kikukakatako okuyimusa okukkiriza kwo gwe kennyini nga tonajja wamusumba kango okugobako muzimu ne weegobako omuzimu kikukakatako okwerongoosa gwe ng'omuntu nga tonaba kugenda kunoonya muntu agenda kulongoosa kubanga teri atambula nawe teri amanyi bibi byokola n'ekirala kyenjalo bagamba olaba abantu abo babasomesa ebintu ebyemutategeera naye tekuliiko n'omu agenda naye mu ggulu era njagala nkutegeeze tolaba gwe ne Nalongo agenda yita wuwe nawe ogenda yita wuwo n'omwana we agenda yita wuwo kakati amakomera ge nasange Magombe geigano waliwo amakomera agalimu abantu nga basibibwamu nga bali balokole nga basibibwamu lw'abaana baabwe nga bo baba balokole ne bakola obutuukirivu teyafa ku mwana we lunaku na lumu kumugamba kigambo kya Katonda naye ate nga singa yamugamba yalitegedde kubanga ye maama we ate mba mugambe n'agaana kati omusango gwo agukugiddwako ya kakati abantu tusangayo departments ez'enjawulo waliwo abantu betusanga nga Katonda yabavunaana kwambala nyambala naye yayambalanga bukete abantu abo abayambalanga obukete nabo obasanga mu section yaabwe abantu abayambala abasibanga enviiri eza green ng'ate enviiri za black nabo obasanga mu department yaabwe kisinziira wali olabye enviiri eza blue oba eza green zino ze batintinga oba ebiviiri nga oba ntintinge Katonda muntu kigwe yali azadde ng'enviiri ze si za black ziri kala ezaani kati tekivula abantu bangi abantu balajanidde mu bulokole Katonda ajja okuwa ekyamagero kyo nga watintinga enviiri agenda alabawo mulala nga gwe tolinawo nga takutegeera nakutegeera akutegeera siganye naye ng'alaba wazanyira mu kwagala kwe ekifaananyi kye nga wakivaamu nabaga nti Katonda Yesu abantu bonna bazenga bamulabako Yesu owaddala nga sono gwe tulaba mu bipande kituufu kati ebirowoozo byaffe byamayindingiraawo era naye okweraga abantu sometimes abalaga ekyo kifaananyi abantu abasinga obungi omuntu asobola omulaga ekifaananyi ekyo naye ng'ate si mu foomu y'ekifaananyi ekyo nga si mu foomu ya muzungu wabula mu foomu y'ekintu ekitategeereka naye nga kiri mu seepu ey'obuntu era omuntu akugambanga nti nalabye Yesu nga muzungu oba nga black aba akulimbye Katonda akozesa sheepu Yesu ne Katonda oba ne Mwoyo Mutuukirivu bakozesa justice shape ya buntu ezibalwe yanyumya yalota Yesu agenda omusisinkana n'amugwa ne mu kifuba anti kati siganye osobola oloota omuntu ne Katonda n'akulaga oba oluusi nga kwagala kwa Katonda n'obeera nga Yesu naye physical ng'omuntu ng'amulabaganako Yesu agira mu foomu ezo physical like nga gwe nkulaba Yesu ali mu physical njagala nkutegeeza ebigambo zimba okukkiriza kwo
bw'ozimba okukkirizako Yesu jangu bw'ozimba okukkirizako kulabe bw'ozimba okukkirizako ne Katonda naali ngamba omuntu omu nga nze Yesu ntuuka ebintu bye ne mbyewuunya kubanga Yesu ye muntu gw'olimba leero nakukkiriza nenkya n'omulimba era nawe nakukkiriza nakuleka oyinza okumbuuza lwaki era buli muntu agenda kwewuunya ekibuuzo nti Yesu naye mulimba kiri kitya ekisookera ddala Yesu buli kadde atulekerawo omubagaanya ogw'ekisa ogw'okutusonyiwa kaakati ebiseera ebisinga obungi tumanyi okubaako n'ebintu bye tujuliza Mukama tumukabiriza ebyo ne tubimulaga n'omulaga nti okyuse naye n'oyakyuka n'agamba naye kati tagenda kuleka ofe era njagala mbategeeze abantu abafa enjala simanyi naye Katonda era nabadde nkigamba omuntu omu nti omulimu ogwo gw'oliko mulungi olabanga omulungi naye tegukutte magenda go kubanga Katonda yambikulidde akaseera ako nga mulimu ogwo gukutte amagenda ge nga ye alabanga gwe mulungi naye ate Katonda alina omulimu omulungi gwamuteekateekedde okusinga ogwo naye kati ye tasobola nakusimbula kigerega nti ku professional yange ennungi gye nnyina kangende nnoonyeyo omulimu awantu awalala yalookingira awo kaakati Yesu olaba bano abakyala nze nakwana nnyo kambabuulire kampa example yakukwana nga tulimbalimba abawala omuwala omulimba naye nakirabanga omulimba nagamba naye bambi oba kinaatuukirira kamuleke ndabe nakuleka ne Katonda ate yakisusaako Katonda akuwa emirundi n'emirundi ng'ayagala atuuka akulabe ng'okyuse Katonda tayagala muntu afe nga takyuse nga teyeenenyeza naye ebiseera ebisinga obungi era akugamba teri muntu yali afudde nga Katonda tamusindikidde sigino naye tugenda okumaliriza nga tufudde nga Katonda tatusindikidde sigino n'emu kakati nga tumaliriza nga tufudde nga tutegedde Katonda kakati nze kyenabadde nsaba buli awuliriza nti zimba enkoleganayo ne Katonda badde nga nti alabikira mu foomu 2 oba nga omulabyeko buliwo mu foomu esooka nga wolaba omuntu naye nga bwolaba omuntu kati nga gwe nkulaba naye oluusi nga ate ye alinga ng'omuliro ng'olaba nti omuliro guli mu kutambula osobola okulaba omuliro ng'ali mu shepu ya muliro naye nga gwetooloola bulungi nnyo nga gutambulira mu misuwa gye ngulaba n'okutambula gutambula era nga musobola okwogerezeganya kaakati engeri y'okubiri eyo ye eringa ng'amazzi sometimes ate eringa nga wolaba ebbanga lino omanyi kkala y'ebbanga lino eno naye amazzi teziriawo nti zirina nnyo enjawulo eryawo kaakati osobola omulaba ng'ali bw'atyo ng'olabanga ebbanga ng'eryo kati ng'eri ebbanga eri kuli mu maaso nga lino ng'oliraba naye ng'ate eryo liri mu shepu ya muntu nga ne musobola okucommunicatinga kaakati ne kijja ekifaananyi nti yatutonda mu kifaananyi kye si yali mweru nti muzungu teyali muddugavu kale kambuuza ekibuuzo Yesu physically wakomako ddi okwogera naye okay physically sinza kulimba kitutte ebbanga okwogeraageranya si bbanga ddene waiseewo wiiki ziyinza obeerawo nga wiiki oba 2 naye simanyi kyenyinza kugamba naye waliwo ekyandiiko ekiri wano tukyali kuwawo wennyini forms Yesu zeyalabikira mu bantu Yokaana ekisooka 4:16 egamba no one has ever seen God if we love one another God abides in us Exodus 3:2 egamba weti He said you cannot see my face for man shall not see me and live ekyamateeka olwokubiri ekyokubiri 4:12 egamba then the Lord spoke unto you out of the midst of fire kakati nze njatutwale ki Exodus 3:2 teri yali alabye Katonda n'asigala nga mulamu ng'olina bulamu ki kakati lwaki ebirala byo birese n'oyagala tutwale ekyo anti kyekijjayo bulungi ekibuuzo kyenjagadde okay kakati Yesu Kristo nabagambye nti wakisa ate ekisa tekirina ntandikwa tekirina nkomerero ebiseera biri eby'endagaano enkadde Yesu Katonda twamulabanga nga tumunyiiza nga omunyiizayo ekinyiizo kimu
asobola okusaanyaawo yasaanyangawo wetutunuulira tutunuulira ebintu bingi nga Katonda asaanyaawo mu ngeri ez'enjawulo. Guno omulembe gwe tulimu tuli kugamba oba nkiyite .com. Kati Katonda akolera ku sipiidi y'ensi ya sitaani gyakulizaamu ebintu bye. Katonda yalaba nga social media ona amuleese omuzungu amuleese nga 5G network etambula. Katonda naye n'abaako n'abantu bateekateeka abagenda okuyimirira ku 5G ate bakube 5G. Kati yeffe ebiseera ebisinga obungi Katonda akola ng'okwagala kwe kuli oba okusinziira okuyayana kw'emmeeme yo we kuli. Nze naga nti buli w'omukwana tekigambo kingenda okukozesa nemugwa mu mukwano engeri gy'omwagala y'engeri Katonda gy'akwagala. Akwagala okusinziira ku kigera kyo. Kaakati okusinziira ku kibuuzo kyo kyange okusinziira ku kyawandiikibwa 3:2 teri yali alabye Katonda n'asigala nga mulamu. Ssebo gwe wakola amagezi ki omulaba si gumu ebiri naye okyali mulamu. Tuli ate by the way nze ngambye Katonda nze ngambye Yesu ne mwoyo mutuukirivu. Ate waliwo enjawulo giri mikono gya Katonda si feesi ya Katonda. Tewali njawulo. Ekyawandikibwa tulabe Yokaana enjiri I think oba eri 10:30. I'm not opposing you naye tuli kuyambako abali abatabitegeera bulungi. Yokaana 10 kirabika oba 3 basiri mistaken. Yes. Kakati nga nze ndowooza wenjira agamba I and my father are one. One. Kati naye kati kubanga naawe obadde onkubira eri mu lubereberye nanka nkuzeera mu lubereberye. Bayibuli egamba nti katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe si kankole omuntu mu kifaananyi kyange. Kitegeeza ki? Waliwo conference bali basatu batu kalona kitaffe kakati then kati awo katuveewo kati awo kankunoonyeze example endala oba yeegaanyi. Kakati ekirala olaba akantu kaneeno kano ka piramidi akabonero kano ketuffe tukayita kabonero ka sitaani okategedde kasatu we kati kaba n'ensonda 3 bwe kati ako kabanga ka triangle. Kakati ono waggulu waako wonna we kabeera wano waggulu waako oyo ye Katonda. Omanyi sitaani yalaba ebintu bya Katonda byasalawo okukozesa kubanga sitaani si Katonda talina n'ekimu kye yali atonze mu bulamu naye alonda ebintu bya Katonda. Sitaani kitonde ye n'asalawo akozese ebyo ebya Katonda. Kakati walaba ensonda ez'essatu wano waggulu nga waliwo Katonda kitaffe Katonda mwana ne Katonda mwoyo mutuukirivu. Kati ye n'asalawo akozese ekyo. Kati wetuzenga nga tulaba Katonda we yali agenda ogambye y'omu kituufu y'omu we yali agenda Yesu yali agenda ng'addayo mu ggulu n'atulekera mwoyo we. Kitegeeza mwoyo wa njawulo ne Katonda wa njawulo ate kubanga ne Yesu yali addayo eri kitaawe. Oliriza ekintu kinene tukikootinga bulungi kigenda tuwamu hard time. Katonda agamba alaba the end from the start. Bino byonna ebiriwo paka ku nkomerero y'ensi yabimanya nga n'ensi tanaabakola ki tanaabagitonda. Kati n'amanya nti mu kaseera ak'okununula omuntu sisobola kujja mu bitiibwa byange nga nze kubanga Katonda wajja mu bitiibwa bye wano tewasigala kiramu buli kimu kisaanuuka. Najjanga omwana eyazaalibwa naye nga y'oli yennyini. Kati omwana oyo ng'ate y'oli yennyini eyali azze n'alabikirako omuntu n'abaako naffe n'atusisinkanako era ye Katonda y'omu era ye Yesu y'omu ankyalira n'ayogerako nange era ye Yesu y'omu akyalidde abasumba abangi nze bangi benmanyi nga Katonda bakyalidde. Oyawula otya nti ono Katonda kitaffe oba Katonda omwana yazze? Kakati buli mwoyo mutuukirivu wajja tajjira mu buyinza
ajja mu buyinza bwa Yesu Kristo. Kitegedde. Kakati enjawulo eri kuba n'abantu. Yesu Kristo wajja ayogeza obuyinza, agisa obuyinza. Kakati ate Mwoyo Mutuukirivu wajja ajja ngera omuntu omubudaabuda w'omuntu nti Jamiru ndi waneno ku lw'ensonga bweti ne bweti Mukama waffe Yesu Kristo gy'antumye okwogera mutuko naawe. Kwegamba tajja ng'aku-odalinga nga Yesu wajja n'akikola. Kati kambuuzeemu. Wali olabyeko omuyinza w'ebintu byonna? Kati awo simanyi ekibuuzo ky'ombuuziza kinkonfuse nze. Kakati omuyinza w'ebintu byonna mannya ga Katonda oba mannya ga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Kakati ekyo ojja kituukako mu maaso eri nga tutuuse akaseera k'eggulu nga twogera ne ku nnyumba nabatya woozimba ennyumba yo. Kubanga kibuuzo kikonfusing abantu. In fact era waliwo yakibuuza kuba I just ignored. Maze kale olinga omuzeemu wano. Kuba yagambye nti Bayibuli egamba teri yalabye Katonda n'asigala nga ki? N'asigala nga mulamu. Tulaba ne Musa yalaba mabega we. Teyalaba Katonda maaso ku maaso. Akati Musumba Kango ye alaba Katonda. Si nze nzekka ate. Abantu Katonda bakyalira. Era mu comment section nsaba buli muntu oba ng'olaba vidiyo eno nga wali okyaliddwako Katonda oba Yesu nga yakukyalirako oba Mwoyo Mutuukirivu n'akukyalirako, njagala okomentinge mu section ogambe nti nze yankyalirako ng'ali bw'ati. Ekyo kiddemu kinyambeko okuddamu ebibuuzo by'abantu. Anti gwolinga ng'agamba Jamiru nti Katonda Yesu oba ne Mwoyo Mutuukirivu akyalira nze nzekka wabula akyalira ffenna nga bw'ayagala. Kyendi kugamba otuwadde nti ziri method zimeka bbiri yakulabikiramu oba z'omulabiramu. Nze zemmanyi eri physical n'eri spiritual. Eri spiritual sinaba kuba kukyenjenyegako. Eya Katonda akyalira abantu bonna wayagalira. Naye nze ekibuuzo kyange kibadde wano ku eri physical. Bwe tujjayo ebyawandiikibwa era byogerako eyo method teri yali alabi Katonda maaso ku maaso n'asigala nga ki. Kati nze ne neebuuza gw'okikola otya tuweeko ku magezi. Kakati nze kyenyinza okubagamba amagezi genyinza okubawa ekisookera ddala mu nothing without God. Kakati nze I stand in his will. I didn't do things by my own understanding. So nkikola lwakwagala kwa Katonda. Yes, I can speak English. By the way, family yange yeneewuunya kubanga bo be balina amazima ag'enkomeredde nti akasajja ako tekalinyanga ku ssomero. Kakati waliwo bali babyansi ne Hamidu abankuba bano byamu ku benayambulanga. Kati abo bagendanga okusoma. Essomero eri baliyitanga Kalagala liri mu Kasanda district. Kakati bwe bagendangayo okusoma bwe bakomangawo baleetanga waaka nga bali abaana basoma naye nga bali abaana ndowooza bankyogere buntya obusiru Bayibuli ekyogera emirundi mingi si kivumo ate sikuvoola nga tebakwasa be basomesa ge mazima genkomeredde nga tebabikwasa. Kakati basoma ne bagenda ne batuuka mu senior 2 senior 1 omu yajjako ewaka oyo omu byansi kwanze nabasonyiwa yajjako ewaka era olaba n'akavuyo k'omukyala okunoba agende ebweru. Kati wajja ewaka jjukira kaseera ako mumaze okulokoka buguma si buguma zisalawo naye ate nga Katonda atandise okunviirayo. Kakati n'afuna obujja kubanga yajja by that time nga nze bizinensi yange zaali chapati na butungulu nga nfuna akamotoka kana akayimba ka 10,000 akatungulu ne chapati. Kati nga nkola emiddala gy'echapati mu bitundu ebyenjawulo mu Wakisomo ne Munankulabi. Kakati nimugabirako mu ddala gwange nali manyi ogwali gusinga okuyingiza ssente aguyingiza magoba aga 3.5 nengumugabira nengumuteera naye yezimba aveeyo alekerawo okubeera mu bintu by'ekiyayi kubanga muyayi. Kati nenjagala musalewo muyambe yezimba aveeyo. Yewe yakola yanoonyaamu ssente ze yanoonyaamu n'agenda ku musawo n'aleeta eddagala n'aliteeka wansi w'ekitanda. Kati yamala okugenda
n'afunamu ssente ezipangisa ennyumba nga naffe waka waffe wasasise twali tetuliwo katono nnyo omubbi yayingira nabba ebintu byonna n'alekamu ekitanda kati walekamu ekitanda tugenda tunula wansi nga tusangayo eddagala kati byansi wayita ebbanga ttono nnyo ng'agamba nga nsindikira message nga ngamba gwe tolituuka kaseera ng'onsinga era eddagala nze yakusiranyiza okuzza emabega kaakati nekijjayo kiri kyetubadde twogerako emabega ti Katonda asobola okukutomeza emmotoka naye ng'ayagala kutegeereza mu layini ate singa tebanziba mu Faliso otunula wansi wa kitanda salirabye eddagala era salisabye saala nga mbikutula kadderizi Samusingi waliwo ekiteekeddwa okubeerako so that Mukama abeeko n'engeri gy'alabisibwamu. Kirali babuuza Yesu nti ono yayonoona oba bazadde be? Yesu n'agamba bazadde be tebayonoona ate naye teyayonoona wabula ekitiibwa kya Katonda kyeyabisibwa okuyita mu ye. Yes. Kaakati tuddeyo wali obadde otuwa gundi amakomera ag'enjawulo n'abantu abalimu otuwadde ennyambala dressing n'otuwa bana abatafa ku baana baabwe n'otuwa na bano abasalawo kubanga bamyusa enviiri zaabwe. Ekiddala ekirala kaakati nga ngamba nti sitaani asindika ba agenti mu bintu eby'enjawulo kati okugeza kansookere ku ngoye waliwo sitaani asindika abantu mu nsi bamalayika be mu nsi ne bajja ne bakukema kati wajja n'akukema n'akutwala oluusi n'akujoiningisa ebibiina eby'enjawulo oluusi n'akuguzaawo enzigi z'emagombe. Omanyi waliwo omuntu aggulawo enzigi z'omwoyo gwe ng'osabye ng'owaguzza kati ate waliwo abantu abaggulawo enzigi ez'omwoyo gwabwe nga naye bazikozesezza sitaani n'amagezi gaabwe aga sitaani. Yes. Era bwe mba nzijukira bwe mba nga seerabidde nawulirako ku story eyo nti waliko mu Luminati. Kyali mu Luminati. Naye The Virgin byanjawulo. The Virgin. Okay. Kakati we mba nga ndi kwa Mountain we nagenda kwa Mountain nalaba abantu somewhere mu hoteli emu bangamba bampaka amagezi nti siddamu kwogera kika kya hoteli eyo. Nalabako abantu mu hoteli emu fetwawayo emitima gyaffe nga bagenzeemu nga balina amabaafu nga balina zi candles nga balina amagi nga balina n'amazzi. Ekintu ekyo ndowooza wali okiwuliddeko webeera nga omanyi gwe gundi gwomanyi okwegiraagira nedda naye ndowooza katuwumulemu atutandikirawo ku magi n'ebintu ebirala bye baali bagenze nabyo mu hoteli tugatandika mu kitundu ekyokutandika lanisa hoteli mu kibuga Jinja otusanga ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi nalongo ku kamera kwali kuba nga ate akusikira ekifaananyi ekyo abeetaaga linki commenting awo n'ennamba musobola okuba nga byonna mubifuna katuwumulemu tukomewo tutandikirawo.